yo erese Kaseke ne Ronald, DP erese Majwala Dennis n'abalala ng'ate mu division eyakimanya Kabonera, DF erese Sekeba Joseph, NRM erese Mulinde, NUP erese omuyambi wa Joel Sonnyonya akulira oludda olwabula gavumenti ayitibwa Kibuuka Moses Semwogerere, wamu n'abanyiivu ba NUP ne NRM abataafuna kaadi bano basazeewo okujja nga ba independent. Olwaleero kabadde kayisa nnyo ku mbuga y'essaza olw'abantu abangi abeeyiye wano nga mulimu n'abazze okwolesa mu mwoleso gwa CBS ogutandika ku lunaku olwokusatu. Ate mu district y'e Mukono abantu 41 be bakasunsulwa okuvuganya ku bwakansala bwa munisipaali y'e Mukono olwaleero, ate nga 2 be bakasunsulwa ku kifo kya meeya w'ekibuga ekyo. Abalamuzi ekifo kya meeya w'ekibuga Mukono kuliko Kabanda Robert ng'ono yakwatidde NUP bendera ne Elisa Mukasanko oyo meeya aliko kati ng'ono azze bwannamunigina olw'ekibiina kye ekya NUP okumumma kaadi. Akulira ebyokulonda mu district y'e Mukono Muganzi Mark Mayanja ategeezezza nti nga bwe gwali ku mutendera gwa district ne ku mulundi guno tebasanze nnyo okusoomoozebwa. Abazze today badde beetese bulungi, tewabaddewo obuzibu bw'amaanyi nti bulemesa omuntu to be nominated. Wabaddewo abamu nga maybe some forms tebazijuziza bulungi, just a few details ez'okutereezamu ne babutereeza ne babagaidinga, so tetufunyeewo omuntu gwe tuganye tunominate tutadeta. Ate mu district y'e Wakiso olwaleero webuzibidde nga 5 be baakalamuza ekifo kya meeya wa munisipaali y'Entebbe, ate ku munisipaali y'Ekiramba 3 be baakalamuza ekifo ekyo era buli omu awera nkolokooto. Omusasi waffe Ssaalongo Charles Kawoma Masembe ali Wakiso. Akulira ebyokulonda mu district y'e Wakiso Tolbert Musinguzi watuukidde okuggalawo okususula kw'olwaleero ng'abantu 5 be bavuddeyo okuvuganya ku kifo ky'obwa meeya bw'Entebbe, nga ku bano kuliko Dewo Lubama owa DF, kuliko Shafiki Serwadda owa DP, kuliko Fabrice Lulinda owa NRM, Richard Sekyondo owa NUP, ate ne Michael Kabwama ajidde ku bwannamunigina. Ate abalala bonna bagamba nti be bayimiriddeko enkulaakulana. Ate yo mu Kira municipality wavuddeyo abantu 3 abakakasiddwa nti bagenda kwesimbawo ku kifo ekyo eky'obwa meeya. Ku bano kuliko Julius Mutebi Nsubuga jidde mu PFF era nga yaliyo nga meeya, Norman Semwanga Kabogoza Haji akakasizza nti be balina abalonzi amanyi bulungi nnyo nti bagenda kuwangula. Ate ne Bulamu Alani ajidde ku kibiina ekya NRM yategeezezza nti be balina obuyinza era balina buli kimu banakira balina kulondayo kubanga yasobola okusata. Museveni tibwabulwa azemu okuwanjagira amawanga ga Africa ne Asia okwongera okussa amaanyi mu mateeka galungamya entambula y'abantu mu mawanga ago. Bino bibadde mu bubaka bw'obusomeddwa Speaker wa Parliament Anita Among bw'abadde aggulawo olukuŋŋaana olulungamya embaga y'amateeka mu mawanga ga Africa ne Asia olumanyiddwa nga the 63rd Asian Africa Legal Consultative Organization Forum olubumbujjire Munyonyo. Museveni agambye nti wakyaliwo obwetaavu okumyumyula amateeka agakwata ku nsonga y'abantu okuva mu ggwanga erimu okudda mu ggwanga eddala wakati wa Africa ne Asia, era nti kino kikalubiza nnyo n'abantu bangi abeetaaga obuweereza ku nsonga eyo. As we gather here today, we face a world of unprecedented challenges. Climate change threatens our ecosystem and livelihoods. Conflicts and insecurity test our stability. Ssaabawuliriza wa gavumenti Kiyiwa Kiwanuka agambye nti amawanga ga Africa ne Asia ageetabye mu lukuŋŋaana luno gagenda kukubaganya ebirowoozo ku ky'okuteekawo akatiba akawamu ku mbaga y'amateeka. Ensonga ezikwata ku Uganda zikwata ku nsenda eziri mu ggwanga muno. N'olwekyo olukiiko luno lutula wansi ne tugezaako okufuna enzikiriziganya ku ntegeeragana yaffe ku nsonga yonna ekwegamba muno waliwo obutakkaanya mu nsi ku nsonga y'entalo ne twebuuza nti amateeka g'ensi gonna galibadde galaba gatya. Minisita wa ssemateeka n'obwenkanya Norbert Mao agambye nti bannayuganda babadde basumbuyibwa nnyo okuyingira amawanga ga Buwalabu ne Asia, naye bagenda kweyambisa olukuŋŋaana luno okunogera ekizibu kino eddagala. Waliwo amateeka gakwata amawanga gonna, n'olwekyo omuntu wa bulijjo aleme kulooza nti amateeka gamukwatako ga Uganda gokka, n'amateeka ag'ensi yonna gakukwatako era gasobola okuyamba. Kyokulabirako abannayuganda kati balina obuzibu okuyingira Dubai. Mu lukuŋŋaana nga luno abanene abavudde mu Middle East weebali
tulina okuteesa nabo tubabuulire nti Abannayuganda balina kubeera n'emirembe. you